ni mumukore kikoro kye mwamukozesa ekikoro kye mwakora kati bifurumye oraba General Katumba ebintu byajeyo kati ebyo bitandise kufuruma katate waliwo n'ebintu bingi ebikyajja babakwata nibagana kubabulira emundu weziri nenga mukubise mundu amasase nebisosonkere mubirina bayinza kugana batya okubawe mundu ekyembuuza mwe mutubulire abantu abakora ne president mugenda kubona nafe wanga bwe mutawenga president ebitufu navayo nalimba bulimbe gwanga fe tujja kuvayo tubarage president abamuwada mawulire gano bo bantu bana bashi bagamuwade nga bapapa oba bayagadde kumutomeza kubanga ndaba ekyobulimbe kitagambika abantu abekyabaleta tatwarwa mu koti masho kiki aworabira nti system evunze naye yabaletera okubatwara mu koti eza bulijo naye yandiba mu rukwe awo mutandike munyonyereze naye yandiba mu rukwe Brigadier General yayogera nti waliwo police posts biri eri nenu bamukubide makati in between kyatute kumpe sawa namba nga police teresponding nga mwananchi yaliko police posting eriawo wabula kyazulibwa nti tiwaliwo mu police yadde n'omu nga barazeewa nga bagambye bagende ku headquarters kubabara orabe kyenkuletera ngoraba mwe bantu mwabanyonyereza fe wetumanyire ebintu bino mwe bwaki awo tisiwo mwalitandikidde ani yararagidde abapoliisa baveewo bagende babalibwe Okay, banafula station na Uganda tuanza tuyanzege mwabale kutwagala mwabale kumira kumpewo tusimanyo kutugoberera ku machayi kiro akawungeze buli kiseera ate tubebaza nnyo ntinno abalabi bafe mwenna mwebale kwekumirako tubasaba musigale ku mukutunga mutugoberera ebipya tujaba batusaako onako tukomyewo nga twetaaga kulaba na gwe atulaba atatuliriza mu State of Nation ya President Museveni's address gwajizemu ki wajirabyotya nankwadde on top of that waliwo ate ebipya ebizuuse mu speech ya President Yoweri Museveni mu kwagala ebyokutibwa kwa General Katumba Wamala bingi bivuddeyo ne President Museveni yabyogeddeko kase ebyo byazuuse fe abamu tetubimanyi naye wano mukulu ya Rugaba mu his research and his political analysis abamu ebyo byasobola okutegeeza fe bannayuganda namwe abali e Bulaaya wali mukulu ya Rugaba olunaku olwaleero atutangaze mu kuzina ensonga ezibindabinda mu nsi yaffe Uganda sebo sibyotya mukamye balakodde obulamu nsibyeyo bulungi era mbalamusiza mwena mwasibyeyo mutya mwasuze mutya mbaramusa mu ngeri bbiri kubanga obudde tebufaanagana abannayuganda abali ebweru mwena mbaramusiza mwebale nnyo okubeera ku mukutu gwaffe the Flashlight Uganda naw kituufu ebyokwagala okutta General Katumba bikyalanda kubanga president bwabadde ayogerera eggwanga effe ng'abakenula ensonga n'abanyonyereza turaba nti president ate aliwo ebipya byayongeddeko ne tutandika kwewuunya naye makati w'okwewuunya n'okunyonyereza lazima tulina kubigabanako n'abannayuganda era weewaawo yakizeemu ekyembizize nti era yazeemu nti embizize zaali zaagala kutta General naye bintu bingi bye tulina okutunulira kati kusinziira nga Mr. Tibwaburwa enjogera gye yayogeddemu okwagala okutta General Katumba president yayogedde ebintu bingi ekisooka
we twategeredde abantu abazabatibwa nga gwotadde bamasheke gwotadde Joan Kagezi yali state prosecutor nga kwotadde ne the late Major Kigundu president yatuweredde amawulire amapya ago ge yatuwadde nga gewunyisa mu ngeri ki gewunyisa mu ngeri ya bulimba nga mulimu n'obutwa nze bwendaba mu bigambo bye njagala tutambule wamu muwulirize kyazuuse kusinzira president nga bwayogedde abantu ababadde baagala kutta General Katumba emundu eyakozesebwa yeyatta Major Kigundu yemwe mundu mwe bantu mwe njagala tutambule wamu muwulirize era mulabe abantu abali mu government simanyife abali observant n'abanyonyereza abasobola kukola analysis simanye bagenda kutuddawa ekisooka abantu abatakigundu still bali batambulira ku piki era nazo zaali bbiri abantu mwe mumpulirize abantu bonna betufiirwa abakubiddwa amasasi bonna babase babadde zibadde nga piki bbiri peyeeyo piki bbiri avuga n'akuba wabula abatakigundu mu kwogera kwa President Museveni agambye nti abamu bakwatibwa bwe babakwata ne babatwala mu kooti n'agamba nti n'olwaleero kati abalamuzi babatadde ku bbeiro bali wabweru wabula kyazuuse bwe bakebedde ebisosonkole by'amasasi ne basanga nti emundu yennyini yakozesebwa nga batta Major Kigundu yemu yennyini yekozesebwa wali nawo mulimu ebintu bingi ekisooka abatta Kigundu nga bamutisa mundu abamu bakwatibwa okunkwogera kwa president Mr. President bwebanga mwabakwata timwabasesemya mundu mwazibalekera katotandise kumanya ekyentegeeza kati kubanga kizuuse nti emundu yemu yebalegera kutta Katumba abantu abakwatibwa nga basse Kigundu emundu yemu bwe babakwata kiba kitegeeza nti emundu zo bazibalekera oba ekyokuzibalekera bweba nkitadde wabbali babakwata ne bagaana kubabuulira emundu weziri naye nga mukubisa emundu amasasi n'ebisosonkole mu birina bayinza kugaana batya okubawa emundu ekyembuuza mwe mutubuulire abantu abakola ne president mugenda kubonaabona naffe kubanga bwe mutaawenga president ebituufu n'avaayo n'alimba bulimba eggwanga ffe tujja kuvaayo tubarage kati bwe ntandise kwogera n'abali mu gavumenti nabo batandise kwewuunya kubanga amagye oba military intelligence bwe kukwata ng'okozeseza mundu Rogers osobola kugaana kugibawa nga bakukute ogisarenda you have ekisookerwako ddala bakusaba mundu erirudawa n'obatwalayo you cannot refuse ekyo kyo nkimanyi nkiraba now ekyo twebuuza president abamuwadde amawulire gano bo bantu baana baki bagamuwadde nga bapapa oba bayagadde kumutomeza kubanga ndaba ekyobulimba ekitagambika tosobola kukwata abantu nga basa omuntu n'emundu n'obatwala mu kooti emundu nga tonabajja ku mundu kubanga ekisookerwako eyo mundu mugituwe kubanga n'ebisosonkole mwabikebera mu birina kyekibaleetedde okugamba nti yemu eri eyakozesebwa
now ekyo bulime ekirala ekyaletedde president okumutomeza oba ba intelligence zomukuraba okwange batidde nnyo ne baba president amawulire amachamu oba there is a lot of connivance munda muli bwe babakwata ne batefiriye mundu ne bazibarekera naye kyembuuza ekibuuzo ekirala abantu abo bwe bakwatibwa nga bakozeseza mundu ne bato mujaasi w'eggwanga senior army officer ekyabaleetera kutwala abantu abo abatemu abo mu kooti za bulijjo kiki constitution aferi clear buli muntu yena akwatibwa alina ekisi emundu sina mundu yokka nobwe bakwata olina engato z'amagye nobwe bakwata olina omusipi gw'amagye nobwe bakwata olina akaso nga kamagye ekiso ky'amagye otwalibwa butereevu mu kooti maasho mu mateeka ga Uganda bweto bwe gagamba. Mr. President nkubuuza abantu abo ekyabaleetera batatwalibwa mu kooti maasho kiki awo olabira nti system evunze naye abaleetera okubatwala mu kooti eza bulijjo naye yandiba mu lukwe awo mutandike munyonyereze naye yandiba mu lukwe. Ekirala Mr. President gwe mubanga musobola kukwata abaana aba NUP abawagizi ba Kyagulanyi nga bambadde t-shirt just ya red eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi nga bali mu kakofiira ka people power nimubatwala mu kooti maasho nti ebyo byambalo by'amagye naye ate mukwata ebemundu yennyini omuliro nga basse tebabafaako boni mubatwala mu kooti eza bulijjo nimutabatwala mu kooti maasho. Then there is a lot of connivance as you've said. Kakati ebyo fe bye tubaleetera in fact government yali bade no kunsasula ensasula ebintu byembagirayo bino abantu mu government nga musirise tera agamba president nto ekino ori okoze bubi kukyogera tikiriyo muri awo mwetulide mutude muri omusimbi gwamwe nakyo kitegedde owenjogerera abaana abawagizi ba Kyagulanyi abali mukomera na katiba Edi Mutwe na Nubia Nili n'olwaleero tibadawebwa na biro lwakwambala t-shirt just ya red bali mu kooti maasho naye abatakigundu bo babatwala mu kooti za bulijjo na katiba lya butaala mbakubire mu ngalo sijja zikuba obasaasidde leero kakati ebyo fe abakora analysis abanyonyereza ku nsonga ebyo bye tubaleeta ntugamba nti abantu bano mu government bakora muki yali mu government bakora muki nawo tugende mu maaso murabe nti General Katumba okwagala okumuta ebintu bingi kirabika ebikyajja kyarabise bulungi nti lazima Katumba wabagala kumutira kumpi ne wali bagala okutira Kaweesi era njagala tukwataganye n'ekintu kya Kaweesi n'ekya General Katumba murabe gano gali ng'amawano ebye n'akazuura gali ng'amawano amawulire gano sigenda kutya okubabula we n'agajye ku munamawulire ayitibwa Kanale Mugume ate wammwe yabadde ku TV gagadde ku Morning Breeze kanjogere kubanga kino kibayamba webatira Kaweesi waliwo mushara nga alina ka mobile money. This is very interesting and very disturbing and very threatening. Omukyali oyo bwe batandika okukuba amasasi, she was so brave ye ebyali bigenda mu maaso yabikwata ku simu we yali mu ka mobile money yabikwata ku simu. I didn't know that. Oluvano rwo kubikwata ku simu yewayo nabiwa ba security bwe yabiwa ba security kirabika yabiwa aba internal security organization ISO
oluvanyuma lw'okubibawa bayagala ndowooza bamuintegrating bamuteke mu kitongole kyabwe kubanga ndowooza they were excited kulaba nti omukyalo yali brave yakwata such a incident live naye muwulirize byatuuka ku mukyalo oyo bino mbyogera nga nyamba eggwanga in fact nyamba government eno ne president nga mwali mwongere okunyonyereza murabe ensi yaffe engeri gyegenda okufaamu kanale muguma akugamba yanyo omuwala oyo bwe bamutwara omu nyumba emu ya gavumenti ya byakwerinda eringa safe house ab'ebyokwerinda bakozesa omukyalo oyo bamurepinga left right and center ne bamufunisa n'olubuto oluvanyuma lwavaamu olaba omuntu asacrificinze that a lot n'abawa amawulire ago naye ne bamukora bye bamukola mu kifo ky'okumuwa ekirabo bamukola bwe batyo security yaffe ekola ki ate kanale mugume mwana wammwe si mulabe wammwe mu mawulire mukwano gwammwe oyo mwana nga alina information eyo lazima nagibawa mwakolawo ki ku muwala oyo now lwaki ndeese kino abantu baffe abaze nga batibwa lazima oraba nti government eri under attack n'abantu okumalawo ebintu bwe bityo mwetaagisa full cooperation mu bantu aba bulijjo okubawa amawulire ng'abantu aba bulijjo bamaze kumanya amawulire agafaanagana bwe gatyo muntu ki asobola kuddamu n'abawa amawulire agakwatagana n'abatemu bano kubanga buno butemu okubumalawo you need cooperation of the wananchi naye nga mwananchi omu yavaayo n'abawa amawulire gali very vital ne mumukole ekikolo kye mwamukozesa ekikolo kye mwakora kati bifulumye olaba General Katumba ebintu byagyeyo kati ebyo bitandise kufuluma kati ate waliwo n'ebintu bingi ebikyajja kubanga n'omukutibwa kwa Kaweesi waliwo ebintu bingi ebyagenda mu maaso n'okusingira ddala nga buli muntu yenna baagala kumukuba kumutirawo nanyumya n'omu ku mukwano gwange meya w'e Kamwenge bamuyita Byamukama engeri gye bamukwata ne bamusekura baali bamuse nga baagala yogere nti ye yatta Kaweesi kito wakyogerako ne bamugyamu n'enjala mukwano gwange nze naali simanyi nti ayinza kuddamu n'azaala kubanga nkimanyi yazaddeyo akaana wanga mukwano gwange n'engeri gye yanyumizaamu engeri gye bamukola enarufenya naali simanyi nti aliddamu n'azaala naye Katonda yebalazeemu n'azaala omwana meya w'e Kamwenge mumumanyi engeri gye mwali mumutiddewo naye nga mukimanyi nti bwe yatwalibwa mu kooti omusango bagugoba kubanga mumukubye nga mwagala mumugye mu information bamujja na rufenya ne bamuwa ne transport ne bamutwala awaka ewuwe tibamutwala yadde na mu kooti so ebintu ebyo byendeeta tulina kuba begendereza absolutely Brigadier General Kuraije yagambye bwati yabadde mu program emu ku Next Media yagambye bwati nti
makati wokwazirana makati wokwagoro kutajeno katumba weba mukubida amasasi ni baryoke batemu warawe ne driver makati wewe bamutide wariwo police posts biri muririze bintu byembaretera brigadier general yayogera nti wariwo police posts biri eri nenu bamukubide makati in between chatute kumpe sawa namba nga police te responding nga mwananchi yaliko nga mwananchi yali wawo. What could be the problem? Bwe mamunyoyereza timuraba nti wali wekiriwo obwo yiza kubita bonafu bwa polisi oba wali wekintu kiri makatawo nga baganye buganyi kugendayo sina kindi nga bategedde nti waliwo operation egenda mu maaso gye bamanyi. In fact, let me give you this revelation also. Mukutibwa kwa Kawesi eyali Assistant Inspector General of Police. Definitely buka police waliwo police awo wenyine waliwo police we bamutira kumpi police some like 100 meters police posting area wabora chazuri bwanti tiwaliwo mu police ya denomu nga barazewa nga bagambye bagende ku headquarters kubabara orabe chenkuretera ngora mwe bantu mwabanyonyereza fe we tumanyire ebintu bino mwe bwachi awo tisiwo mwaritandikide ani yararagide abapolisa bavewo bagende babalibwe yali kuki bwo babuza bayinza kugamba nta ntse no mu routine burijo tukikora tubabala bwe tubwe bakukora. So president ebintu bye yaragide bye yayogedde byewunyisa mukufa kwa muwara wa Katumba ne driver we. So echemba ndembagamba nti ono munamawulire nze ndina issues naye Kanali Mugumi ng'omuntu why mmanyi nti wabali era na murumba konyo mukufa kwa yali muwagizi nyo wa Kyagulanyi eyatibwa nga bagambye nti yatibwa accident ya piki nze nabafubutura ngambagamba nti balimbye abo bantu sibe Kanali bamuteze buteza abantu bamuteze buteza abantu naye sibe babaddewo. So ndina issues naye atekati afuse very important mu bintu bino nawo ku kintu kya cameras CCTV zino nzijukira President Museveni yaragira billions 5 zifurume bagure cameras era ne bazilizinga ku government yazwaye government nezwaye ne bagura CCTV cameras wewa wenza kusanga yafuna tenda bu cameras definitely wenza kusanga kimu kya kubiri yaziriya kubanga Kampala n'emirirano zari bade wonna zari bade buri wamu nayenga ekyo sikyengenda munyo. President Museveni nga atongoza headquarters ya CCTV cameras enatete Kanali Mugume kyobanga amanti wabo yomukuba banamawuli abakirizibwa n'akavaringa ebyomunda yafuna n'omukisa n'agenda omunda ne president nga banyo abali ku CCTV cameras ku headquarters nga bamunyonyere nkora cameras je zikoramu Kanali Mugume yaliwo era na revealinga bino nga agamba nti CCTV cameras zino ziri very sensitive
abantu no bakungana 10 CCTV cameras ne baraba ekora alarm dama kantu akubaba kogeddeko abantu ge bakungana nga 10 CCTV cameras bwe batuna mu bwe ekora alarm ngetegeza ba ku headquarter waliwe nge barabura wande ba waliwe ekiriwo oba waliwe ekiriwo at a given place wona wezit nawo mbabuza CCTV cameras ezibwe ziba sensitive in such a manner mungere fanagana ko bwetu just 10 people and the camera reacts. What about bullets and the bombs? US CDC? No. Kakati simanyi je mugendo okuraga nga tubabuze bintu bino. Abantu bafe babimanye bamanye government kije tulimu. Ngoraba lazima kamera zafe za mugaso naye zikozesebwa bubi. So meaning they're properly installed? Yes. But the operator ntono eziriwo zande bade zikora naba zikozesa a corrupt sina corruption yoka na abamu bari ngabatemu kubanga bwashora ba incident fanagana ko bwetyo no sirika waliwo mushare yatibwa erungu je bamwita nagirinya bwe bari bamuwamba nga bagenda kumutire mukono CCTV cameras ziraga enkwata je bakwata mu mushara nga bamuje mu kikomera naye teri muntu nomwe yara yagamba kubanga bo murimo gwabwe abari ku headquarters bali bade ba communicating na 99ism there is danger somewhere kinu kigudewo mu kitundu gundi mwanguwe se connection eyali bade ku headquarter no ku bantu no ku maje obaba no ba anti-terrorist squad teriwo bo bari bo headquarter kati ekizibu kiri ku headquarters rwachi abantu bano besurire gwanagamba ni batayogera ekisoka wande bawuko na events ekyokubiri bandiba nga in fact let me bandiba nga barwanyisa na government the same people nabagamba ko kamera zino tizigenda kutuyamba gwe tukyaba tulina corruption efanagana ngeje tulina mu Uganda abampakanya kati ndoza you are all on my side. Yes, kamera zizino ngati tulina abantu bali genuine abantu barumirirwa egwanga tizirina mugaso kubanga kuturaga burazi nti babo bagenda kubanga abatemu kamera zabarabada nga barawuna nga baduka mpaka nga bagenda kukuba nga kamera zikora ki ziraba mwe bantu mwe kati ate kamera zaki esente zo mu musoro zafaki kamera muziraje zafaki abantu mubarabe ne wabura kamera ezetwarabye ezo nazo tucyari nako kibuzo cyamanyi kamera zituraga CCTV cameras bwashi zituraga imigongo joka niziraga pichi abantu bari ngo bakunarade bari bwe bati tiziraga face kakoriyo kamwe face mugenda kuzera biremwe umwoka tiziba banga kamera these are objects kamera zino mwagara kutulimba nti lazima izoti ziraba face kubanga waliwo kamera emu wali abantu abata owa boda sometime back wali webatiro wa boda ne bamutuge mengo waliwo kamera nga ya muntu wa bulijo kunyumba ye yaturaga buli kimu era kamera eyo mwagendeyo muntu oyo nimujjayo footage yena era bati munimu wakwata baraganga buli kimu kamera ezo zo muntu wa bulijo eza government zo ziraga emigongo ekyo kibuzo
bwaki tutulaba face z'abantu bano kubanga ekyali yambye mwali zitadde face zalirabise n'abantu ababulijjo oyandeba mutabani wa gundi bananga awo mwali badde mufuna information mwali badde mugifuna kituufu nnyo so ebintu bino byonna ebyetyogera Mr. President bw'oba nga tozeemu police eno ndowooza it should be overhauled neno ateeka mwani bakuteekeyo onaateekamu bano aba drones kati onaateekayo aba drones abawamba abantu bababuziza bwabo kati president omukulaba okwange ali mu katu wabula president ekyenjagala nakyo kino kyejjeemu dream game anti yetalemererwa era tasobya ekibaawo nga kibi aburiminga buburiminze bali naye president gatuuka ku level naye yokuramentinga tukiyita mu Luganda owaffe tukiyita okutonzya turamenti mu Luganda turamenti tukiyita ng'aramentinga abeeraawo ng'agamba naye alinga atalina kyakukora abantu babulijjo tukaaba ne president akaaba naye kati tukole ki olaba general yatuuka mwe mukiraba mutya nga general a full 4-star general yatuuka okulajana ng'owa bodaboda ye kumanda we namugamba bambi nga 4-star general takyasobola kukamandinga naye nga owa boda yamukamandinga tuura ku boda ntwara ku ddwaliro nga takyalina kyakukora atuurako butuuzi in fact twawona n'okuwona ate singa owa boda yali omu ku bali nga mutwara butwazi bamumalirize ng'ebyo byonna bibaddewo akaseera kawanvu nga teri poliisi teze ebiseera ebyo byonna walabako ambulance zajja luvanyuma nga zinyonya ki zaali zaagala kwetika kimotoka ekirala nakiri mu kirabe Katumba yadusibwa mu ddwaliro ery'omuntu wa bulijjo lwaki tibamudusa mulamu kyetubagamba abasajja mwe n'abakazi abali mu gavumenti mumanye nti mukolera muzimba amadwaliro muteekemu buli kimu kubanga gamwe tibasobola n'okumutwara mulamu wayi bamanyi teri kiriyo ne bamutwara mu ddala yes now makati webyo byonna president ng'ayogera yagambye bwati buno bwo butwa era parliament 11 parliament mbarabura buno butwa bwe babaleetera president yagambye nti agenda kwogera ne chief justice arabe lwaki bano abatemu baweebwa bbeeyo mu kwogera amangu n'omukulaba kunguru engeri ya peasantry y'omuntu wa bulijjo olaba president ali genuine ng'ekyayogera olaba kirimu amakulu kubanga agamba nti bw'aki omutemu aweebwa bbeeyo nawe kenyine kunguru kiraba nga kibuuzo kinene bw'aki baba wa bbeeyo I'm still building something bw'aki abatemu bano president yeewunya bw'aki baba wa bbeeyo y'omukulaba okukwe tibali wadde bbeeyo mpaka omusango gwalisoose kugwa ne babateeka oba ku kalabu bawa naw mulimu ebintu nga bibiri ekisooka nikabatanda mwe ababaka ba palamenti nimukyusa teeka nimugamba nti biro omuntu anaaba ase munne
bamume biyo enkeera mujja kulugwamu nga bakukutye bukwasi bakugambye nti wasa omuntu nemundu ne bagireeta nga sigwe wagikozeseza ne bagikuteekako ne bakuteeka mukomera n'ovundiramu ekinu kintu kyangu nnyo okulaba kyangu nnyo okulaba bino byenjogera pulezidenti yabyogedde ababaka nga bali awo nobwe bafulumye ebyenjogera nawe yayogeddeko kati ng'ekyokuta kigundu nemundu nekozesebwa wali walabye omubaka ali wakireeta babimanyi tibasobola kukola that analysis nawe kyembaleetera eggwanga abamanagane lya Uganda pulezidenti n'omuwa franka check ng'ateekako sente zanaayagala gwekuba okugyayo sente mu Bank of Uganda azimalamu zonna sitegeeza sente nga mbubulamu bwammwe kubanga politics etute buli kimu mulabe kubanga bano mu bintu ebitaliimu lwateeka lye baakola mu kooti maasho nga abantu balikoze genuinire nga baagala kumalawo obutemu nga bagamba nti anaakwatibwanga n'emundu atwalibwe mu kooti maasho weewaawo ate amagye ne poliisi bakiziimuura bwe bakwata ow'emundu oluusi bakukuta ate ne bamutwala mu kooti eya bulijjo kubanga kigundu baabo babakwata ne batwala mu kooti za bulijjo abalupa ba t-shirt bokka be bali mu kooti maasho nti t-shirt just nakakofiira so ekyembaleetera ne mukkiriza bwe mutyo ne mukyusa etteeka nti baweebwanga beyiro fena tujja kugwera mu makomera ekyembaleetera mwakiraba mu Arua ekyatuuka ku Kyagulanyi mundu zebamuteekako nti azirina nga baagala kumuteeka mu kooti maasho singa tiyali international community naffe kuvaayo netukuba enduulu zagwerera zasaanuuka kyali kya bulimba nga baagala okumuteeka buteesi we baagala bamukole kye baagala so ebyo byonna mbibaleetera mulabe in fact nakino mukiwulirize kikulu abantu abali mu gavumenti emmotoka ya Katumba tiyabadde armored vehicle tiyabadde bulletproof tugamba 4-star general tiyabadde bulletproof jolwa amasasi gase muwala we ne gata ne driver naye ekyo si kyembaleetera kati abantu mutandise kulaba lwaki emmotoka Kyagulanyi eri armored lwaki bagimujjako ne bagiteeka ne olwaleero Kyagulanyi bwakubibwa amasasi mu mmotoka eza bulijjo nga yeegulira emmotoka enamukuuma nimugitwalayo mu bintu by'okusaagasangwa kwamwe nimuteekako omusolo guli politiko in fact omusolo gwa Kyagulanyi gwe gusoose sigulabangako mu Uganda political tax nimugamba nti oluvannyuma lwa miliyoni 8 n'omusobyo katawe bisatu mu nkaaga miliyoni 336 it was a political tax kakati mbabuuza Kyagulanyi naafuna akabenje mu motoka ya bulijjo musobola kuwoza ki ng'emmotoka ye ya bulletproof mukyagikwatiddeawo kyokora nabagamba nti abali mu gavumenti mwawona singa General Katumba yafa abaganda bali bagiza Katumba ekika kye kyaki bankima n'enkima zandize nizibanja General oyo nze kambabuulire n'enkima zandize nizibanja n'enkima zandize nizimubanja yes bino byembaleetera abantu abali mu gavumenti tibali politically sensitive kati ekyemmotoka olavuga enkigase n'ekya Katumba tiyabadde raba ekyabaddewo naye omwana yeegulidde emmotoka ye mu kifo ky'okumuwa omusa nobwe mwaligambye gusasule mpolampola installments yes ebebangi omutoojoti mumubangi weewabo nti byali byabufuzi nimugitwala butwazi bwemuto nsembeyo n'ekintu kimu
n'okwogera kwa president nakugase na bino kubanga mwabaddemu ebintu bingi. Ngamaliza president yagambye nti okumalawo corruption agenda kutandika ku employinga oba kuwa emirimu abaana b'abagaga bokka. Zino zo ngaruka nzikukubidde president. Mr. President, tomanyi nti abagaga be bali mu gavumenti yo be basinze okubba. Takimanyi kimutegeeza. Nti abaana b'abagaga omugaga yabba. Nguturuza omugaga alemererwa kubba. Abali mu gavumenti ba ministers ba permanent secretaries si bagaga baavu. Ate nga be babba. Ate anaba. Waliwo n'omwami ayali mu NSSF. Tereka kwogera amanya. Tereka kwogera amanya wano. Ne bonna bangi abasinze okubba bantu bali mu gavumenti. But I think President achayagala ba advisors abasolo. Batawanira bwebi. Aba advisors nga Mr. Tubahaburwa omuwabura. Ajja kwabulibwa. Si kiwanti mu nsi yonna. Nja kukinyonyerezaako naye mu nsi yonna. President ono yandibanga yasinze kubeera na advisors mu nsi yonna. Samukulu gakyalina. Nkidamu mu nsi yonna ono president Mr. Tibuhaburwa atekwa kwa yasinga n'aba presidential advisors. But are they advising him? Gwe nange. Mukubyaluga olwasita tusibula abantu. Kulwembera ya Uganda. Mpaka orundi turabagane. Kale, nyakatalekeka. Cabinet yenga yeta eyo position kweri. Naye ate ye tenaba kubawo. Na cabinet eyo position tenaba. Eche yakozeho kiri pasho. Pasho. Kubanga turaba abo bukiiko mu parliament eyo si cabinet. Ejiwari gambye nti cabinet impose leader of opposition ye maziza kutegereza. Naye tanaba kuronda minister ya denomu. Abo beba ku front line abagenda kupambana bupambanye na banu. Mr. Museveni abagenda okuronda. So tulinda bulinzi. Kubanga parliament tesobora kutura ngati bali na cabinet. Ebitezo byona biva mu cabinet. So ekintu ngeza ko kutegeza nti cabinet ebinda. Sikiwanti agenda asobora kusoma budget. Ngati tulina. Ekyo kiba kika. Yagambe obubi bwonna yakitegeddeko obuva mu minister ya finance mwe busibuka. Ne mu mateeka ga Uganda minister wa finance omumanyi.